osemba mu kibiina nasenga sikusemba nandi kulamidde ebyange tuyina ebintu byatufaanaganya naye kati obadde omanyi lwaki tusembudde sinamanya Headmistress bamukubidde essimu ne bamugamba nti taata wange afudde essanyu linzita yandibadde anyiiganula atukoze tutya okuziika taata wa ate agwo osanyuka busanyusi naawe gado oli fala omanyi taata oyo wabadde ankeeza nnyo ku ssomero kati ngenda kubeera nga nsigala waka lwakuba kati gwe nkusaasidde kubanga kati taatawo ye mulamu bagenda kubeera nga bakuze okusanga nzondeka mu buliri bambi ngenda ne ŋŋamba nno byeyogero babyeyogera biki nange owange anaatera hani wiiki eno tasukka lwakuba owoyo asooseyo naye n'owange agenda kufa oli muwanguzi muganda wange banaye tugenda kweyagalira ku kyalo teri kusoma wetuddeene kati simanyi fene ow'emiti gy'ekyemmanga abeerewo ow'egyekyengulu abeere wange teri kuddamu kukola ki kusoma oba oyagala oba tokola ki oba saagala kwebaka tugende ku ssomero sokole tugende ku ssomero tugende mu ffene tewaliwo kwekwasa owekyengulu wange oba owekyengulu yewuwo owekyengulu wange oba owekyengulu wewuwo owekyengulu wewange owekyengulu wewuwo owekyemmangayo sevumbula mukola ki waneeno sevumbula oyo sya mukyala w'ebirooto byange oyo si madamu madamu waffe Headmistress mukola ki wano nabakatatoyi tusimbudde sevumbula madamu webala akateeteeyi newe nandibadde nze mu dduuka sandikaleseeyo laba receptioni gadi akateeteeyi tekajjayo reception yekka kajjayo olo sitting aparatasi sevumbula kyange ombuulire mu kibiina nga bikulema naye mu byokukwana oyogera oluzungu apalakasi wakajjeewa mwagala kummanyiira owulira akateeteeyi okaagala nnyo wanje akaagala nnyo akateeteeyi tukawanye buwanyi jangu nkakwazike okatwale wanje jangu nkakwazike ebyokungoba ku ssomero mwebiri Headmistress bati kima akateeteeyi nkakwazikemu naawe oyambale okkakkane oweweera omutima oli serious madam tongoba kyekikumazeeko emirembe kateeteeyi kakime numbe numbira ddala numba si byakulimba numbira ddala numba ntidde si byakulimba sevumbula naye gadimba olina amagezi bulungi mu mutwe ogwo wajja wano kukola ki kusoma naye madamu kyogamba yajja okusoma okulya talya okunaaba tanaaba sokolo feesi zange zifiira bwereere zensana kuwasa best man anego wa best man mpo ogutiibwa nga okopagaalo yagala kubeera kopagaalo genda obuuze ku mulamu wo oli mugobe wajjo jangu wano sooka wetunuulire gadimba yes madam engatto zisusumbuse sokisi nno zo leka tulabe ensawo leeta madam ensawo yange erimu bintu byensomesa erimu bitabo ye madam kale bijjeemu ndabeko ku notisi zo yanguwa
Kati kiki ekyo? Kakopo kange. Buli obw'abaana tebunzikusa. Gwe mukulu, gwe Mukama Katonda. Gadimba kiki ekyo? Ke kasowaani. Ate mbasiirye. Comfortable ke kasowaani. Ate ekyo ki? Kibooko proof. Kumigo gye mutukuba oyagala onkube nga ndi empty. Zasiri empty edi. Ndi saapu. Kale abazadde muzaala naye yakuzaala ayina ennaku. Jjayo ebintu tontunuulira wano. Mukama Yesu Katonda. Leeta. Gadi. Akaleega kamama Naume wakajjawa. Ekyo kireega kapale yakimpa. Mbu nkyekuumise. Nyinza okulaba omukazi wange ow'ekirooto na. Kati kiki ekyo? Leeta. Okwata mukene. Si mukene. Eyo tooki. Ogikozesa ki ku ssomero? Kumulisa biseera byange bya maaso. Kati gwasemba ebiseera by'omumaaso ogenda bifuna ddi? Tesobola kusemba paka lwendifa. Ojja kumala oyite? Wakiri mu mwaka ogw'omunaana. Bitundi givaamu. Leeta mpa. Nakano twakakutuma kaleete ku ssomero. Temwaka ntuma nakeereetera nzekka. Okakozesa ki? Maadamu tomanyi mugaso gwandabirwamu. Njeerabisa nga nneebase. Akatabo k'abasenga wakanoonya ki mu nsawo y'ebitabo? Jjajja yaŋŋamba nneekuumise. Nkuzeekuze nnina okumanya ensonga ezimu. Naye oba bakuzaala lwakumeka Gadimba? Yes, madam. Ate ebyo? Kyakunywa. Guno si mwenge? Ogw'omwenge. Ebibuuzo bwe binnema nkanywa ne kantabulamu obwongo. Lwakubeera kancamula siita. Oba ekika nalonda kirala ekyo. Biweddemu madamu. Konkomola. Konkomodde madamu. Amukunkumulenge madamu. Ani yakutuma emmindi ssebo? Madam. Eyo si mmindi. Kiki ekyo? Abo bajjajja. Wetuli baaba. Bajajja Gadimba bulijjo alina bajjajja. Tulinga kinaana. Era omuntu amumamankisi tujja mwekolerako. Batera kujja di bajjajja bagala. Tebalina kiseera we baagalira kati bayitirivu bangi n'obw'emmendi aseno. Bayitirivu. Abayina bayitirivu. Muzzukulu lwaki otukazaakaza? Totulabawo. Muyise mujje mu kyokubiri mutwale mu kyomusanvu. Ate toyise ono yekka. Oyagala omukolo gw'ogw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.